Abadde akiikiridde minisita avunaanyizibwa ku microfinance Haruna Kyeyune Kasolo abavubuka abeegattira mu kibiina ky'obumuge maanyi Kirinda Development Group mwe babadde bagabanira ssente ze bazze batereka okumala omwaka mulamba nga bano babadde mu kisaawe kya Misaali ekisangibwa mu ggombolola y'e Mukungwe. Okusinziira ku mwogezi w'ekibiina kino Ntale Godfrey kyegattirwamu ebibiina ebiwera 45 okuva mu ggombolola ya Mukungwe ko n'ennyendo Ssenyange era ono neebaza Pulezidenti Museveni olw'okulonda baminisita abawera ddala basatu balamba okuli Haruna Kasolo, Nakiwala Kiyingi ko n'omumyuka wa Pulezidenti Edward Kiwanuka Ssekandi nga bonna bava mu bendobendo lino ery'e Masaka. Era ebibiina nga bino ne bitafunamu ebisangibwa mu Masaka nze ndowooza tuba tuswadde nnyo. Muba ekigambo kiba kizibu nnyo. Naye tubasaba ku mulundi guno mutugase ng'abantu abo wansi abasazeewo okutambulira mu mulamwa gwa gavumenti ogw'okukola ebibiina. Omubaka Kabanda akkatiriza omugaso gw'okwerekereza kyonna kye basobola okuweerera abaana baabwe n'agamba nti eggwanga lyonna okukula liteekeddwa okubeera ng'abaana baalyo bayigiriziddwa bulungi. Ate eri eggwanga liri waggulu wa byanjigiriza byalyo. Bano abaana be mulaba bwe tufulumya Uganda kyetegeeza. Bwe tufulumya ababukumyeko akatono fe Uganda awo tukibalira. N'olwensonga eyo bwe muteeka nga musobola okuteekayo akasente abaana ne basoma njagala kubeebaza. Naffe amaanyi tugataddemu era nze ndi ku lukiiko byanjigiriza. Bo ensi ezikulaakulanye abantu baba traininga babatendeka mu bukugu. Enviiri kirungi. Ekirala ebyala naye birungi. Ne bwe n'obuntu obutono osobola obayigiriza omwana amalayo emyezi 3 emyezi 5 mbayigiriza okusiga langi. Ono agambye nti era kya mugaso nnyo okusomesa abaana ebintu eby'emikono ebisobozesa abayizi okufuluma nga balina we bagenda okutandikira okuyingiza ssente nga tebatawaanye na kunoonya mirimu. Jenna Mukasa Dorothy avunaanyizibwa ku mbeera z'abantu mu ggombolola ya Mukungwe alabudde abazadde bakomye okwesuulirayo gwa naggamba mu kuweerera abaana baabwe ne beemalira mu kuŋŋaanya n'okuweza ensimbi so nga n'ebyobulamu babisuuliridde nnyo obuligo ne butuuka n'ebuziizi. Naye nga tetufuddeyo kuweerera abaana baffe tujja kubeera nga tukolerera buki bwereere. Ekintu ekirala twelongoose twongere omutindo mu by'obuyonjo mu maka gaffe. Ne bwe tunaafuna ssente nga tetweddabuludde bulungi waka tugenda kubeera nti tukolera buki bwereere. Ebintu ebyogerwako byangu byakukola bya mu maka gaffe ebisaanyizo bya bulijjo omuli kaabuyonjo n'ebirala. Tugezeeko okweddabulula bwe tujja n'okusobola okufuna mu pulogulamu za gavumenti ezo ezimu. Yennyamidde olw'ebibiina ebyegattira mu kibiina kino nate okubeera nga tebinnawandiisibwa mu mateeka n'agamba nti bammemba baabyo bali mu kuyisa buyisa bivvulu tebajja kuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Alipoota ekuŋŋaanyiziddwa Ali Mambule okuva e Masaka ku lwa WBS TV.